nze nazze ndi serious. Why for the president of Uganda? Overlook. Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira bwe katokota. Aywawe. Jona dia zungururu. Abantu bayimbye oluyimba lw'obwavu ne tulwetamwa. Abaleero muyinza okulooza mmwe musoosa okuluma obwavu. Naye abantu baabuyimba dda. Olaba lulinayo n'ennyimba eziriko eŋŋoma eŋŋanda. Ti obwavu bunnumye nnyo, obwavu bunnumye nnyo, mazima okundaba akatyo neewuunya. Ebyobufuzi tebikyali mu nsonyi. Ne bw'oba levulandi wa kkanisa tolina kutya kuyimba biwaana kisanja. Abasirikale abayimba nabo bajje nga babaweeyo emidaali buli lunaku lwa ttale 6. Saagenti Kifulugunyu yekka ye yafunayo omudaali juuzi. Yamulabisa kati ne mu katale agenda agwetimbye. Ebyobufuzi mu Africa binyumye weekend. South Africa babadde bakubagana eŋŋumi mu paalamenti yaabwe. Ng'e Kampala aba NRM babula kwesika bitogirwa bifo mu paalamenti ya East Africa. Used you and promised you that you are going to be a president, and you went home, you slaughtered a cow. He dumped you. He dumped you. We are abused by Zuma here. Honorable Malema. Naye ayi Mukama singa otuwaayo abasajja nga ba Julius Malema 5 ne babeerako mu paalamenti yaffe nayo n'enyuma. Ayi Mukama ffe lwaki watuwa ababaka abatya okwogera? Ne Pulezidenti Zuma yennyini ssebo yeekweka nga Malema atabuse. Jjo Katonda ayingire wansi w'emmeeza era alina okwebaza poliisi eyayingiddewo. Abo mukadde bo balwanira nsonga. E Kampala balwanira bifo lwa misaala. No way. Please sit down. Abeesimbyewo oyinza okubabuuza paalamenti ya East Africa ki kyerina okukola nga ansa tebalina. Ekirungi yo tebasaakaanya bibiina. Kapiteeni Babu mukyala we Margaret Ziwa yali amaliriza Kisanja. Ate naye yabadde ayagala agende. Bannange yala ya famire. Teriyo famire ejja kusigala wano. Nze bwe naagenda nga asigala wano. Naye bwe naabanga asobodde nga naye mutwala nga tutambulako si kibi. Ye lwaki mutuyiikiriza ng'abalala gye bali? Nsijja kwogera balala. Twogeddeko just bujust. But I was involved in the photocopy of authorities binding the documents because they were usually... Ye bannange, President addamu ddi okugaba ku handshake. Omuntu yandifunye omulimu gw'okubeera ku kioma kya photocopy mu URA. Oboolyawo nga bakusiima n'obukadde bwa 29. N'olya kubulamu maama. Ogenda ku masaaji ng'oyo n'onyumirwa. Ayi Mukama wandisudde ekyamagero. And I would be required to be there to secure everything. Do a photocopy here, you run. Bannange oyo omusajja ojambo twamutidde yafuna obukadde 29 lwakuukyamu mpapula. Waliwo n'abantu be twabuuzizza ensonga eyo ne batabula emitwe. Amakiriza siwamwoni mese. Kuno kwejavaana kwennyini. Yoyoyo. Yeye. Yo bajja kuzizza. Jona dia zungururu.